Obumenyi bw'amateeka ng'ekibbattaka n'ebirala kye kimu ku bintu ebinyigiriza abantu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era Mukono abaayo ge bakaba ge bakomba olwa bino okweyongera okusereba ekiwayiriza abataka bannansangwa okutuula bukubirire okusala entoto okulaba butebe bayinza okuzengulwa ekitibwa kya Mukono era ensinkano eno eyindidde ku kibangirizi ky'ekkanisa ya Mount Lebanon mu kibuga Mukono. Eno yeetabiddwamu famire ez'enjawulo nga naddala ezo zinnansangwa okuviira ddala myaka gya 1950 nga mu mukago gwabwe gwe batuumye Greater House Mukono Foundation nga bakubaganyiza ebirowoozo era nga n'omusumba Samuel Rwandasa talutumidde mwana. Ekituufu kiri nti tuwanvuye, ekituufu kiri nti tukuse, naye omulembe oguddako tuguleka tutya. Omusumba Rwandasa asinziddewo n'ategeeza abataka nti singa bavaayo n'eddoboozi eryawamu kyakubayambako okwongera okusitula ku mbeera z'abantu b'omu Mukono era n'abasaba okuvaayo n'eddoboozi eryawamu kubanga kibayambako naddala nga waliwo okusoomoozebwa. Kaakati wateekwa okubeerawo eddoboozi ly'amayumba, eddoboozi ly'amayumba, eddoboozi ly'amayumba eryo gavumenti eryagala nnyo. LC chairperson alyagala nnyo, ofiisi zonna zaagala ddoboozi eryo. Saazirumu omu ku batuula ku kakiiko akakulu aka Greater House Foundation asabye abataka ne famire zaabwe okukkiriza enteekateeka eno kubanga emirundi mingi basuulibwa ebbali ekibaleetedde okufiirizibwa. Tubadde twagala tugattirewamu ebirowoozo, endowooza yaabwe tusuubira nti yali nnungi ereme kufiira mu bbanga awo wabula twongere okusitula Mukono tujje tuyisaawa wakolaki awasuulirwa. Amyuka omubaka wa pulezidenti Atule Kasanda Mike Segawa y'omu ku beetabe mu nsisinkano eno era asanyukidde ekikoleddwa n'asaba bannamukono okwongera okussa ekimu. Naye ekisinga ate okujja ekifaananyi kya Mukono ye meeting eno njagala nnyo okutuula wansi tawunikira akaabuuza abataka bano bemuyise wano olwaleero. Emyaka 4 emabega 5 bannannyini Mukono bali baagala Mukono efaanana etya omwaka guno. Trisila Ngonzi atwala poliisi ya Mukono Tax Park asanyukidde enteekateeka eno era n'ategeeza nti kino kyakwongera okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. Kintu bwe munaakiteeka mu nkola ne poliisi tejja kufuna mirimu, tewali tejja kufuna mirimu. Abataka b'enjawulo abeetabye mu nsisinkano eno basanyukidde enteekateeka eno era ne balaga okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe babadde basanga ng'era bano basinzidde wano ne beebaza omusumba Rwandasa n'olukiiko oli emabega w'enteekateeka eno. Leesebo Bishop njagala kutegeeza nti abantu basiimye nnyo ekirowoozo kino. Beebaza olw'omulimu omulungi ogukoleddwa. Paka olwaleero nenga buli muntu atunula ku munne nga amulaba naye nga amumanyi nti ono mwana wa gundi ono wa taata Rwandasa, Mukama Katonda akikubalire. Ate ab'ekitongole ky'obwannakyewa ki Author Foundation basitukiddemu ne basisinkana abazadde abalina abaana abazaalibwa n'obulemu okubasomesa ku nkwata y'abaana bano n'okubabudaabuda. Author Foundation kibiina ekyatandikibwawo Rachel Awirango naye yazaala omwana aliko obulemu ku mutwe ng'agamba nti yakitandikawo okwagala okuzza mu bamaama abalala essuubi. Nsonga lwaki natandika Friends of Author Foundation nti abaana bano twagala society oba abantu bamanye nti no nabo bantu ng'abalala. Rachel ayongeddeko nti bamaama bangi bazaala abaana abaliko obulemu ne basoberwa nga abamu babagalira mu mayumba nti kino kibeera kikyamu. Ano nabo beetaaga kutwalibwa ku ssomero so si kubakweka mu mayumba nga tebabatwala mu masomero. Ensinkano eno ebaddekawo ku luguudo lw'Entebbe era yeetabiddwako n'eyaliko omubaka w'abaliko obulemu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Nayiga Florence. Nange olusi ng'ayavula naye nga mumalirivu ng'ayina. Nayiga Florence nga naye yazaalibwa aliko obulemu agamba nti abaana bangi basanga okusoomoozebwa mu masomero ne gye bawangaalira nti naye ensisinkano eno ebayambako abaana nabo okuddizibwamu amaanyi. Kubudaabuda kuno ng'olaba omuntu ali mu kizibu kye kimu naawe kikulu nnyo nze nange mu bulamu bwange kyannyamba. Mu ngeri y'okuzzaamu abazadde b'abaana bano amaanyi bano baweereddwa ebikozesebwa okubayambako nga babategeka okudda ku masomero.
mboze ne kusakidwa Karo Kwagala Nakagombe ku Rwagugudde TV agaguddewo.